الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. atenderezebwa mu butuufu era nannyini bitendo ebijjuvu ebitali mu bukendeevu bwonna ya Allahu jalla jalaaluhu, omutonzi waffe, omutonzi w'ebitonde byonna. La ilaha illahu, tebeerangayo era teriiyo era nga bwe batalibaayo mutonzi ataliye Allahu subhanahu wa ta'ala. Bano abasinza Illuminati, abasinza ebibumbe, abasinza Maria mama wa Isa alayhi salatu wassalam, abasinza amajinni mu bika byago byonna, muli amayembe, misambwa, biteega, mizimu, abasinza abalongo, abasinza abakulembeze b'ennono, bakyabazinga, omukama ow'eitooro, bakabaka, abasinza abafu, nga basinza entaana zaabwe ozigulumiza, okuzisaba, ozeetondera. Ebisinzibwa byonna si bituufu bya kusinza, bisinzibwa mu bukyamu. Yekka alina okusinzibwa ye Allahu subhanahu wa ta'ala, eyatonda ebitonde byonna, yabirabirira Allah. Embeera zaabyo ebitonde zonna ziri mu mikono gye Allahu subhanahu wa ta'ala. Waliwo abantu abashiriku abamatiza abaddu nga bagamba tosobola kulaba gwe n'amaaso go gano gokka abiri, wetaaga eriisa eryokumeka, eryokusatu. Tosobola kuwulira n'amatu go gano abiri, wetaaga okutuuka okusatu. Tosobola bbaako kyokola kyonna nga gwe, wetaaga amaanyi ag'enjawulo. Allah tabaraka wa ta'ala yayawukana, mukama waffe rabbul alamin, obufuzi bw'ebitonde byonna bwe yamala obitonda n'abwesigaliza, era ng'ebitonde byonna byetaavu eri Allah jalla jalaaluhu. Ebitonde byonna binafu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Okutwala okulowooza nti ekitonde kisobola okukola ku nsonga zaakyo nga Allah tabaraka wa ta'ala si yagikoze, oba kyo ne kyekolera mu mbeera nga Allah subhanahu wa ta'ala si yajagadde ebeere bwekyo, tekisoboka. Mujjukira kuba abantu abatasinza Allah basinza shaitan, oba tukwatagana.
agomanya gezikyusa Illuminati mayembe bikibyo na lubale bonna bali mu bikoose ebyo bano basinza Jesus nsinza Maria bonna basinza shaytan kubanga ebisinzibwa forces mu nsi ziri bbiri Allah jalla jalaluhu nga yemutuufu okusinzibwa ne shaytan nga sintuufu yakola ki yakusinza kati shaytani abawangara nayo mu kusinza mu kujisaba mu kujegayirira okusinga yabawa majinni ge badiringa nago abali mu Illuminati baina majinni baina empeta ku mikono bakola sadaka ezenjalo bayiwa emisaayi nga tebagiye kula Allahu jalla jalaluhu babera mu kusinza majinni n'amajinni manafu nnyo maaso ga Allah lumu nabi wa Allah yitibwa Sulaiman alayhi salatu wassalam Allah yamuwa obufuzi nga n'amajinni ago agafugiramu obufuzi bwe talina yenna gwe yali abuwaddeko oluvannyuma lwa nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam talina yenna gwe yali abuwaddeko oluvannyuma lwe alayhi salatu wassalam yali afuga amajinni nga agakozesa emirimu nga bw'ayagala Allah yali yagamugondeza naye yagalagira gazimba omuzikiti Baitul Maqdis mu process ey'okuzimba Allah n'amujjulula gasigala gazimba bintu bino Allah abitunyumiza mu Qur'an ng'alina message ey'ekyama oba ey'enjawulo gy'ayagala abakkiriza babeere nayo mu mitima gyabwe amajinni gasigala gazimba ng'ate nabbi wa Allah Sulaimani alayhi salatu wassalam yamala dda okufa wabula Allah yewuunyisa nti amajinni mayembe misambwa biteega tebyamanyako nti omusajja ono yafa dda okutuusa ate enkuyege yo yajja nemanya nti ono nannyini muti guno yakola ki yafa tulaba Allah nti yagakkakkanya nnyo Allah yajja n'atuma malakul maut nejjamu omwoyo gwa nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam ng'amajinni classes ezenjawulo gonna nga weegali naye tegamanyako nti omusajja yafa negasigala ebbanga nga gakyazimba wabula enkuyege yo nejja nemanya nti ono omusajja yafudde tulaba ebyuka muntu abeerawo nga mulamu naye bakaawo newabeera mutamiivu beebaka ne babanga bafudde ne mukoka n'amuyitamu naye ensanafu bimu ku biwuka ebiyingira mu bituli by'abantu tesobola kuyingira mu muntu mulamu era zikwetooloola awo tesobola naye kasitoofa pata wallahi nga zikukolako byonna byezaagala kati amajinni tegasobola mumanya ti omusajja ono yafa enkuyege yamanya ono kagwamu dda Allah akulaga bunafu bwabyo Allah yagamba nti ya ayuha nnas abange mu abantu duriba mathalun ekifaananyi kibakubirwa fastami'u lah mukiwulirize innal ladhina tad'una min dunillah Allah yagamba nti amazima ddala ebyo yad'una ebyo byebakoowoola ebitali Allahu subhanahu wa ta'ala innal ladhina tad'una min dunillah amazima ddala ebyo byebakoowoola ebitali Allah subhanahu wa ta'ala la yakhluquna shay'a tebirina kebyali bikoze ki kebyali bitonze wa hum yukhlaqun Allah agamba afwan la yakhluquna la yakhluquna dhubaba
tebisobola kutonda nsowera wala wejtama'u la ne bikuŋŋaana ku lw'okutonda ensowera. Allah jalla jalaaluhu atukakasa nti waliwo ebisinziwo ebitali Allah. Nam ne Allah atuprovingira. Allah yagambye tukozese emitwe gyaffe twebalire tufune ansa. Allah atulaga nti ebintu ebyo babisinza n'ebifu si bitufu bya kusinza. Allah n'aleetawo challenge ganti kuba kati abashiriku beekwata nnyo ku bya riziki. Jangu bajjajja bagenda kuwa ssente si bwe kiri. Riziki Allah yazigaba ne beekwata ku by'obulamu. Jangu tukusabire balubale bagenda kuwonya ne beekwata ku by'enzaalo ne beekwata ku by'obufumbo ne bajja nga beewagika ku mirimu Allah jajja akola bajja beewagikako. Naye Allah yaleeta okusoomooza naga nti no problem, mbalekeddewo challenge. Byonna byonna ebisinziwe bitalinze Allah lan yakhluqu dhubaba, tebisobola kutonda nsowera house fly wala wejtama'u la ne bikuŋŋaana okuva e mashariki paka magharibi tebina capacity etonda nsowera. Allah yagamba rabbul alamin wa in yaslubhum dhubabu shay'a, singa ensowera ejja neeba nyakulako akantu abashiriku abo oba ebisinzibwa byabwe ebyo, singa ensowera ejja neebaako kyeba nyakulako, Allah yagamba nti la yastanqidhuhu minhu, tebasobola kukisikaate nabo ku nsowera. Oba bikwatagana byenjogera. Singa ensowera ejja neesanga awo essanamu lye basinza Lord Krishna, Lord Ganesh, neebaako kapatiko keetoola ku ssanamu eryo, oba neesanga omushiriku nga abadde ali empuuta ye, ensowera nejjeesika kasupu ako ku mpuuta y'omushiriku. Allah yagamba tebalina kapasite esuuza nsowera kebeere batutteko. Ate Allah tayogera ku kisinzibwa kimu oba mushiriku omu. Allah agamba bonna nga beegasi. Baganda bange bali wano, Allah atuleeta buleesi. Nam waliwo yaliwo wano ku nsi emyaka 10 egiyise ku bali mu muzikiti wano, myaka 10 egiyise, ne waaba waali aba yavaako kati aba yenyize mu mulembe ogutali gugwe kwekukuutiriza kukalubiriza ki bantu muyingize fulumya byalya byanjawulo eva ddagala nesipampa banyina faamu abagenda ebweru okukola gyemirimu gye bakola, kulabirira abawarabu abakadde, munaaza musiba pampa nga mwana muto, kubanga Allah waatukaddiya ate atuzaayo mu buto. Kati ife nga wetuliwo tetwaliwo, waliwo yatuleeta wano. Omuyaayo omu yagamba oba yagambye ti nze naaba nfudde, nze omwegwe ngenda sigalawo wano ku lw'obugagga ne security gyalina okuva mu Illuminati nga gulabirira abaana be, togenda mu ggulu. Olwakyo olw'okutya ebibonerezo. Naye kino nkibagamba baganda bange, toyogeranga nga twagamba toyogera, tokola statement eraga nti omubiri gwo mukulu naye ng'ebigutambuza munda ate by'abaana bati. Towejjangako kutegeera Eva newobanga mu mbeera ati ofuba olaba nti osigaza amagezi agajja mu mubiri gw'olina oba myaka gyokola ki. Tewaliiwo ava wano nga yeyejjeewo oba kituufu. Oba oli awo olina byokola ne bakusena busenyi. Goloza bujagaali yandigenze, obukadde bwasooka ne bulya bujagaali, obulwadde ne bukuba bujagaali ku ttaka, mala kulima oti n'ekima bujagaali. Yabagamba nti bannange enkya ŋŋenda babbeeni ggulu.
bibasamize bakabejja abaliko wano mu Uganda. Where are they? Allah yabatwala da. Gwogamba singa ebyokuva wano byali manyi ga amagye ow'amagye amangi tava wano. Singa Queen wa Bungereza ali mu ttaka. Yandibadde kungula ina ne NATO munyambe mulete emizingato kyemala kulima uteno buli omu awone ekibambulira. Ne bali we bali bonna mashini ne warning ntono gumukuuma agenzi. Ate Allah omulaba anti tuina systems ziri 3 era yenna gwola banza yogera naawe omukkiriza n'omujemu oyina ebintu bimeka naye bwegendeeze byonna tekuli kyeweewa waliwo yabituwa okusooka twali mazzi oba tuli ffenna amazzi ga ddadi nani tewamanyaako tewalondawo ani wano yalonda ddadi anaamuzaala oba mami olaba n'ekyo kyokka kiringa ekitinine nakyo Allah teyakituwa wagenda okufuna akategeera nga kitaawo nawe gwolaba nga yooyo teri lugezigezi muze simwagala oba owandironda ku mukyala nti mukyala wewe simwagala naye ddadi mami baganda bo olabiraawo ngo neetaatawo ngo nemaamawo batata bafa bamu bashiriku ate guli munna tawhid abazadde bamu banna tawhid abana bashiriku katwali tuli awo muzeeyi ne bakuba oluboozi ne luvaamu gwe wallahi n'ennyoko teyamanya nti asitudde gwe ennaku 120 wezaawera ekinyama kino Allah n'akiteekamu omwoyo oba tukwatagana era byonna omwoyo ogwo okujja okugenda mu nnyama teyali puroguramu yo just twogeza boogeza abantu bajja ne bamanyiira Allah olw'okuba abawadde amaanyi abawadde emmere abawadde obusente abawadde feemu babamanyi n'afulumya statement egenda omukosa obuwangaazi bwe bwonna paka nadda maaso ga Allah bwe wamala okufuna omwoyo ennaku 12 n'obeera mu lubuto lwa maamawo nga kyafuna waggulu eno kyolyako wansi eriyo bamaama abalya ettaka lya ttooyi obalabako abeerawo ku ttooyi awo mbakyayi wange maama ogenda nywera eyo sawa kunsirwalira kugambe mpakyayi ayagala kuwulira ku kivundu kya ttooyi kyayagala waliwo abalya fruits yayagala fenefene miyembe tayagala kumana ebirala waliwo atabukira empuuta bamugamba omwana ajja kuyiwa amalusu nti mpa Allah akuzimba jalla jalaluhu oba ozaalibwa Allah n'akukwanga omuzimu kati wane mutudde wano mwenna ngamba kubala mizimu giri abantu abali muno gy'emizimu egiri muno era Allah waba akunona takusindikira leeta tewali bbaluwa esooka kujja oba oliko hayiwo ovuga abali ebbali tebalaba byolaba nona akutudde wano ko dereva talaba kyolaba alaba motoka kuva mu layini alaba ensinga ekutuse oba Allah musaasidde n'agirwanisa bo ne bawona gwe n'ogenda ogwo ne bagamba omusajja yali avuga pikipiki ng'ataddeko abasabaze 2 ono amuddiridde agenda olaba omusajja akutuse ensingo yali musajja mukulu yamwangera eno ensingo ekutuse olumu alabika onaafudde n'akwata piki n'agirwanisa n'eyimirira tebaanuubukako yadde n'omufu teyanuubukako Allah sharp shooter wakyogera mu luzungu waba ayagala kukuba omu takuba 2 tebaawo solembu nejjuma omuleese tatebadde ku piki bombi Allah taga nti ate muzeeyo yabadde waba ayagalako omu ku piki omuliko 3 ajjako omu kati ne mukututwala gwe byonna byagala okwogera bikole ki byogere bino tubikugamba tusobole okukulumiriza nti wayogeranga booti ne booti naye mu kaseera k'okufa walabye eki
baganda bange basiraamu gwe tulina okusinza ye ali omu Allah tabaraka wa taala. Tumusinze nga tukakasiza nti byonna ebitali Allah tebina gye bigenda kutwongera. Gwe twetaaga ye Allah. Bibe n'ebitonde byetaaga. Era nalayo muyaye nga ayogera mujje abaagala sente muyingire mu Illuminati nenga akutte ka juice anywa juice. Juice siwa Illuminati. Juice wani? Wa Allah tabaraka wa taala. Obo ontegeera. Ayambadde saati. Guno mbiri gwennyini gwayogeza amalusu olulimi Allah yabimuwa. Naye n'asasulamu Allah kusinza bitali ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tebanti Allah wanaaba akwata omushiriku tayagala yawolereza. Allah yagamba Nabi Muhammad sallama nti gwe Muhammad sikulaba ng'oyimiridde ku kabbuli y'abakafiiri n'abashiriku ng'obawolereza mbu mbasonyiwe nga bafudde bampakanya togeza yamuga ate newona ayimirirawo sijja basonyiwa yamuga nebona sala olugezigezi ojjo yimirirewo nze manya sigenda basonyiwa ate naye nja kukwatirayo wallahi teyatawaana muntu ng'afudde simukkiriza ng'afudde mukaafu. Juzi nalabye ka video oba nakalabireeto oba nakalabidde mu budde badde bagenza okuziika eyo ebusoga omuwala yali yakaafuwala. Naam, waliwo yakalabyeko gaali mawulire. Omuwala yali yakaafuwala nga yava mu busiraamu n'alokoka. Abasiraamu weemuli wano ng'abaana bammwe baava mu busiraamu nga mukimanyi. Naye si mawulire omuntu okuva mu busiraamu kuba eddiini si layini ya kikae, eddiini si kika. Mbu wano ffe abaffe bonna balina kubeera baki? Busiraamu la innaka la tahdi man ahbabta. Tosobola kulungamya gwe gwokola ki? Gweyagala. Osobola okubanga gw'oli mukkiriza ate omwana gw'ozadde n'abeera mukaafu. Oba gwe n'obeera mukaafu ate omwana Allah n'amukkirizisa. Atogamba ffenna abali wano abazadde baffe basiraamu. Waliwo abali nga wasiramuka muzadde nga ye mukaafu asolan bw'atyo obuzaalirwa mukaafu. Waliwo abali wano nga wasiramuka azini wazaalibwa kitaawo musiraamu n'ayingira emirimu gy'amasabu. Tebaliwo muzeeyi mukulu wa kitabo super akuba n'alumbako ne mu districts endala. Omuzeeyi yagambye wano nze omwana wange musiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omwana wange muki temugenda muziika mukirokole. Nawa muzeeyi nedda omwana yali yava mu busiraamu. Bannange kyeka temumpulidde kye ngambye. Owange musiraamu. Nze wano waffe tetuzikawo mwana. Tetuzikawo wano batali basiraamu. Nze omwana wange musiraamu. Imaamu n'akwata omuzindaalo n'asoma obujulizi. Tekikkirizibwa kuziika muntu nga tabadde mukkiriza abadde abakanya Allah. Ko muzeeyi mmwe nze omwana wange afudde, nze wange musiraamu. Olugano n'akwata omuzindaalo. Bannange omuntu aba asalawo ng'abadde asoma ddiini nala tasobola muyingiza mu ddiini ate kati ndala ssaawa zino. Ko muzeeyi bano kyeka tebategeera kyenjogera ama mukwate mayiti ne badisitula babadde abasajja nga mukaaga kutukutukutukutukutu paka kabbuli ne bagiteekayo tebagisabidde tebagisaalidde. Muzeeyi kati saaga muzannyo wano nze wange muki emabegako nalaba ku mawulire nga TV zikyali za bwereere. Abamu twavaako tetwadda tetunaba kuddako. Gwe beeyiye ekyalaga webazaani webaza Allah. Abamu we baasala akawaya akafu tekayungwanga naye nga zikyalaga kyeyagalire. Nalaba amawulire era yali muwala. Abaana abawala bavudde nnyo mu busiraamu okusinga abalenzi. Abamu nga bagendera ku ntegeera ey'ekishiriko egenda obbookesa omuliro gw'olubeerera omukazi taba naki
na ddiini. Abamu nga sababu bazadde baabwe mufumbiza abaana abasajja abatali basiraamu nga muwoza zonna ddiini, mu butuufu nsobi nnene. Bakadde bange bebitiibwa, wallahi oba okoze loose nnene okwata muwalawo gyaliya n'onfumbiza omusajja atali musiraamu, bw'aba yeekaka ne yeefumbiza ate gw'olina kulwana mujjayo akomawo mu ddiini busiraamu. Omufu nerabidde bali mufu mukazi w'omusajja naye yafa nga mulokole, yali mukazi. Baleeta mayito giziika, abalokole bakuma olumbe. Naam, abasiraamu balingiddewo. Jjukira abise Sulaimaani, so Allah ataasa ekigezo ekyo mu maka gaffe. Jjukira kati Sulaimaani waabika, abantu abasiraamu basituka, buli abamumanyi abalina obusobozi bajja baziikire kaani Sulaimaani. Bagenda otuuka mu lumbe ng'ate setting eriwo tebagikola ki, tebagitegera nti ate tuli ku ki Sulaimaani, nti omwana mbu yalokoka, nze omwana nze mani musiraamu, bano bagamba wali yalokoka, beesiba ku mwana wange. Allahu akbar, kibooko yatabuka mu lumbe, emmere abasiraamu ne bagikatuka ne bagiwa ebyoto ne babizikiza, keesi ne bagimenya. Baafulumya ekigambo ekigamba ffe wano abantu bawono basiraamu, era bamuziika mu busiraamu. Kibooko yavuga, ate ffe otumanya basiraamu. Ffe ku ekyo aya ze zisobola otuyimiriza ne hadithi, naye ojja buzinga eyasomye aya gw'otukakkanye n'omumwa gw'osooka yatofuna era. Kati embooko yavuga ne tuwangula mu nsobi ne tuziika mu butamanya nga tulwanira mukaafu. Era enkola abakadde bange kati nga muze Abdul Samad yasobola kiriko olinga amangu n'abamwenkana yalingawo. Tosobola kuleeta mulambo gwabwe nga bo bamanyi musiraamu, gwe n'ogamba nti nedda abadde mu katuliki oba osaaga. Era kwalinga kulwana, tojjukira nti n'ebya Tarakayini n'enziika entuufu byali byakulwananga. Oleeta Tarakayini ku mufu kibooko ne kati bigenda bitereera. Baganda bange basiraamu, eddiini yaffe si yakkaka. Omuntu waaba ye asazeewo naaga nti nze ndokosi, tetulinako obusobozi bumukolako ddaawa, munnange komawo, eddiini entuufu buki busiraamu. Kituufu ogenze mu bulokole oyagadde butakola nnyo mirimu, kuba eddiini ez'abatali basiraamu ekimu kuzitwalayo abantu muzo si mazima, kwati temuli mazima mu ddiini ezo. Ziyimiridde ku bulimba, bukuusa, bulyaz'amaanyi, kukola bye baagala. Waliwo banka zetulina wano mu Uganda ezikulira ziriba, ezikulira obulyaz'amaanyi okubba emmaali y'abantu, naye ng'ate ezimu ku zo zikulemberwa madiini, naye nga mu kukaabya abantu